Abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna abangalya musaze laffe Southern California, Hawaii ne Arizona balamusizza. Amannya gange ndi Fred Ssennoga Makubuya nga nze mubaka wa Ssaabasajja Kabaka atwala essaza lino lituwangaliramu. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda gy'ali alamula Buganda, ekyo tukyebaliza Mukama Katonda. Amukuumye, amulabiridde n'amuwa obulamu obulungi okutuusa ennaku lwaleero. Olwaleero nno nzize okwogera ku ebyo ebiri mu community yaffe ng'Abaganda ebitukwatako nga bikulu. Leero nno tuli mawulire ga kujjaganya na kusanyuka olw'okuba nti ku Lwokuna lwa wiiki eno ng'ennaku z'omwezi 31 tugenda kujjaguza amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka ag'omulundi 32 nga Ssaabasajja Kabaka atudde ku Namulondo ye ng'alamula Buganda. Ssanyu lya nsusso eri e Buganda ne wano mu masaza ga Ssaabasajja Kabaka ag'ebweru. Tuteeseteese nno olw'ensonga eyo omukolo ogw'okukuza olunaku olwo si ku Lwokuna luno wabula tugenda kukuza olunaku olwo n'okujjaguza ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwa August. Tujja kubeera awo e Hollywood. Twafunye ekifo ekirungi ekyeyagaza kye tujja okubeeramu nga tujjaguza amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka ag'omulundi gwa 32 wano mu ssaza lyaffe. Ekindeese kwe kkubiriza n'okkunga buli Muganda mu ngeri gy'asobola okulaba nga yeenyigira mu bintu bya Buganda. Ffenna abaagala Ssaabasajja Kabaka atukubiriza, atukunga okubeera obumu bwe butwala Buganda ku ntikko ne tugyagazisa ffe Abaganda okusooka byonna n'abatali Baganda mu mikono gya Buganda ne batwesiimisa. Kale no ku lunaku olwo mbadde mbasaba nga mbajjukiza nti mubeereyo mu bungi, tweyagale, tweyagale waliwo ekigambo kijja kukozesa, tweyise ng'Abaganda. Tugenda kuba ne program ennyuvu, tujja kuba n'ekyeggulo ku olwo, tujja kuba ne reports ez'enjawulo, mujja kulaba abatuula ku lukiiko lw'omubaka, mujja kulaba ab'akakiiko ka Buganda Enkya akadusa emirimu mu buntu ku lunaku olwo. Tujja kuba n'ebika byaffe mu ngeri y'enjawulo, twagala okusoowaza ebika byaffe. Ebika buli omu ky'ozaalibwamu omege sure nti ku olwo kye kisinze mu mbeera zonna, mu kwambala obulungi, mu kusiba gomesi obulungi, mu kwambala ekkanzu ez'omulembe mu mbeera ez'enjawulo. Twagala ku lunaku olwo tweyise, tunyumirwe Buganda bwaffe na ki kye tuli. Nga bamanyi nti okuteekateeka ebintu bino byetaaga ssente, y'ensonga lwaki tujja kuba nti abakulu abanaabeera ku mukolo ogwo okuva ku myaka 12 okweyongera waggulu basasula $80. Abato okuva mu myaka 12 okukka wansi zijja kuba $3, era bajja kubeera nga bajja kulabirirwa bulungi nga ffe abakulu tunyumirwa. Kale mbadde nsaba mu busobozi bwammwe, bwangu bwammwe, ensimbi ezo muziweeyo mangu tukole enteekateeka ennungi. Enkola ey'okusasulira ku mulyango tetuyamba kuteekateeka mukolo gwa kitiibwa bwe guti. Abaganda tubeere ekyokulabirako mu nteekateeka y'emikolo gyo nti tukola enteekateeka mangu n'ensimbi zaffe tuziweerezo mangu. Mwekubirize kino kintu kya Buganda, ekitiibwa kya Buganda, ebintu bikole mu ngeri ya njawulo ng'Abaganda omulundi guno n'ogenda mu maaso. Mbadde mbakubiriza bwe kiba nga kisobose ssente ezo muziweereze ow'abakwata ebyensimbi, abakunzi mu mbeera eno, Reverend Joy Magala, mwenna gwe mmanyi obulungi, ennamba ye eya Cash App neyaze muzirina kubanga tumuyisaako ssente empitirivu nnyo.
ate azikwata bulungi. Bw'oba tosobodde kuweza through Reverend Joy Magala, ziyise ew'omuwanika w'olukiiko lw'omubaka omwami Dennis Ssenyonjo, era mwenna gwe mmanyi omulungi. Ku lunaku olwo puroguramu nga bemanyi etandika ssaawa 11 ez'akawungeezi egenderera paka matumbi budde. Eri abakyala nga tubakubiriza okwambala engoye zaffe ez'ekinnansi, busuuti. Yes, mugire mu busuuti n'abaami mugire makanzu gammwe, naye nga wajja kubaawo akasenge mujja okukyusiza oluvannyuma ng'ekyeggulo oba oliawo kiwedde, nga mwaka kuteekamu engatto zammwe eza bukondo, okusala dansi. Mujje mu nnyambala zaffe ey'obuwangwa, gomesi zaffe ne busuuti, naye abandyagadde oluvannyuma nga baga nti kati twagala kunyeenya kugaliba enjole, waliwo we musobola okukyusiza ekitatera kubeera mu bifo era byetera okufuna. Wano weekiri, eri naddala abakyala osokola ka make-up ko, n'okomawo ate ng'oli mupya. Abaami amakanzu gaffe tumanyi ogasuuliza mu mmotoka ne tugaggyirako mu mmotoka, naye naffe abaami nagenda mu kifo ekyo kina arrangement wo space oyagala okugiramu ekanzu oteeke essaati endongo, nakyo weekiri kijja kusoboka. Kale nno bakubiriza bannange mutegeeze bannammwe ebigambo bino mubisaasaanye eri abalala. Olunaku luno lwa Buganda Day wano mu Southern California. Kano sige kalanga kasembe okubajjukiza, nenjayo okudda okubajjukiza okubategeeza okwogera ku mukolo guno nga mbeebaza lwakuba nti mulidde omulanga ne musasula ssente zino nga bukyali. Tukole record naffe tumenye record bannange. Eby'omulyango tubiggalewo kubanga bitukozesa enteekateeka etali nnungi. Puroguramu ennungi esinziira ku commitment yammwe ng'obudde bukyali. Ssente tuzisizza wansi okusobozesa abantu bangi okubeerawo bannange. Awamu n'ebigambo ebyo, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale.